mbeeraawo sinti mbuze just mbeeraawo bw'oba onneetaaga osobola okunfuna. Jackie Chandiru, bangi babeera n'ebintu ebibasoomooza mu bulamu. Gwe kintu kyo ekyogamba nti kino ekintu nze nganze Jackie Chandiru sinza kyerabira, kiki ekyo ky'otasobola kwerabira nga kyali kikutuuseeko mu bulamu? Just ye part mu bulamu bwange bwe nafuna obulwadde nali addict. Ye part gye sisobola kwerabira mu bulamu bwange kuba nayiga bintu bingi nnyo, lessons zaali nnyingi nnyo ze nayiga mu ekyo kiseera, ate nga lessons ezo nzitwalanga lessons ezaava direct wa Mukama. Kati nayiga bingi nnyo mu eyo time, nayiga mikwano gyange, nayiga bingi byonna byali psychological and also spiritual. Bye nayiga mu eyo time nga bwe nalwala mu addiction yange. So kyekintu kyotayinza kwerabira mu bulamu? Sisobola kukyerabira yadde sikyejjusa because nze I believe buli ekibaawo mu bulamu kibeerawo for a reason, wabeerawo nsonga. Mukama aba alina kyayagala okuyisaawo oba okugamba okugujja mu bulamu bwo. So akyerabira ate sikyejjusa kubanga singa tekyaliwo sandibadde the person that I am today. Wayita mu mbeera ki okulaba nti obuzibu buno obuvaamu? Mukama Katonda kyokka kyesobola okugamba kubanga ekintu ekyo nze kitwala ng'ekintu ekiri spiritual. Kati oba weetaaga Mukama w'amaanyi ga Mukama gokka yesobola okujja mu kintu ng'ekyo ng'owulidde ddala mu kizibu, Mukama yekka yasobola okujjayo. Twogera kayimba akapya akatrending ennaku zino kooli mu kufulumya akapya. Akayimba kano basically kali kuki? Kali kayimba kamukwano. Basically omuntu ali awo akutta omuntu we amugamba siibula bali bonna bwena, kirabika yali player, ndoza nali nnyimba kwa player. So kati siibula bali bonna kubanga nze aliwo. Kati kayimba bakayita abeeyo nakakola ne DJ Shiro. Olinayo player yenna? Nze nga player wange ate osobola kuplayinga ng'oli nange naawe. Ekyo kikoma wali mu field wali bw'otuuka ewange sawa zibeera za bufumbo. Naye nga Jackie Chandiru oli mu fumbo nze oba oli mu relationship? Nze kati bw'ontunuulira olowooza kiri kitya? Simanyi kyetwagala okumanya. Kati buli bw'olaba omukyala nga glowinga ng'anyirira bw'ati manya nti ali happy. Kati ekyo kireke eri answer yo anti eri omwo. Of course etambula bulungi. Mostly nkola performances eza live band kati naye nga nendoga eri awo. It's not doing bad. So twagala otuyitiramuko ebitintiri basically ebiri mu sheno? Basically ekyo twakikola because abantu tebatulabanga it's Jackie the original blues three. Batulabako nga it's Jackie, Maya ne Lilian, but tebatulabangako nga tuli Jackie, Cindy and Lilian. And on top of that, since kitutte ebbanga ffenna tukuze mu different ways, kati kibeera kintu kirungi nnyo bwe batulaba ku stage emu nga tugasse experience yonna gye tufunye ku side wano ku bbali as solo artists ne tuteeka ku stage emu. Lwaki mwasazeewo okuba nga mukola reunion eno? Idea eno yavuddewa? Idea yaliyo like from way before. The idea tulina lwakubanga tetufunanga budde since buli omu ono abeera wano oli ali eri ono ali Rwanda nze ndi eno. Kati idea tubadde neyo idea for a long time lwakuba okukiteeka into actual practice naye also ne Mukama alina engeri gyakola ebintu endoza eyo teyali time okukola ekyo. Bingi ebibatambula ku social media bagamba nti mwokola reunion eno kabadi kakubanga show yammwe ebeera successful. Kiriyalingako ku nsonga eyo? Akabadi ki? Waliwo kabadi? Kwa bagamba nti after that show mujja kuddamu ate buli omu akola ebibye nti mugezaako kulaba nti mutambuza concert eno. Of course after the show buli omu agenda kukola ekikye because amazima gali nti already tuli solo artists, buli omu alina kyakola. Naye that aside, as the group when it's there still bw'obanga osazeewo nga olina ssente ezaffe tukola tewali buzibu. Tusuubira okuddamu okulaba ku buyimba bwammwe mwenna? Of course. Just mukwate bagita batya musibe seat belts. Seat belts, fasten your seat belts. Definitely mujja kubanga bino byonna mukufuna.
Twogere ku ntalo eziri mu industry. Abayimbi ab'enjawulo bavaayo ne baba nga balwanagana beekuba. Olowooza kino ng'omuyimbi kitutwala wa? Bayimbi nga entalo nga tulabyeko Fikigaza ne Alien Skin balina entalo zaabwe. Gwe ng'omuyimbi olowooza luno industry lulekawo olutalo oba entalo bwe ziti? Me, I personally believe zibeera stand. Kati entalo zibeerawo zaaki. Omuntu tatazze ku stage nakusikako wiigi oba nakusamba. Kati what's the use of fighting? Ogenda n'obalamu sometimes olina okuteeka kigambo kitya, you have to classify yourself. Kati zeso akeera kumacha n'entandika okuyomba n'omuntu because people tell me, and I also believe, I mean, a certain league of artists that I don't need to fight. Kati ezo ntalo me, I believe zibeera stand and zibeera unnecessary because abantu beetaaga okukola ebintu nnaku zino okubeera mu mawulire. Kati byo kirabika bibakolera naye nze nganze siraba lwaki waliwo ntalo. Kubanga olina style yo gy'oyimba, crowds ziri different. Wali obaddeko n'olutalo lwonna n'omuyimbi? Omuyimbi nga njagaza ki? Muyimbi ani gwe nsobola okulwana naye kyenjagala okumanya? Teri. Mu bufunze oli mukyala wa ddembe, teweenyigira mu bintu bya ntalo. Mukyala wa ddembe naye ate kasita nkyokooza nange nvaayo. Kasita bakola batya? Kasita nkyokooza kasita ojja mu space yange I come out. Mukyala Chandiru, twogere ku kivulo kino kiriyo ddi era enteekateeka ziri zitya, ebisale biri bitya, abantu basuubire ki ku lunaku olwo, performance ejja kubeera etya, ennyambala biki bye balina okusuubira? Njagala omuntu atulaba essaawa zino ku Baba TV amanye biki ebigenda okubeerayo ku lunaku olwo. Ebisinga abantu bagenda bisanga ku June 22nd. Mujja biraba ku June 22nd ku Sheraton Kampala Gardens. Ekivulu kigenda kubeera awo. Sisobola babulira bingi nnyo naye ku ntegeka eya show eyo twatandise dda okutegeka. Byonna biri mu process ate nga bw'omanyi bibeera process by process. So just people should expect nti buli kimu kijja kubeerawo from where we started, then also byonna bye twagenda nga tuyiga nga tuli fekka mu solo careers byonna tugenda bigatta kwegamba tugenda bawa show gye mutagenda okwerabira. Wafunye kasente aka federation nedda mpozi bibeera bya looni saako bya saako nedda federation tenakumpa sente naye nga ensonga za copyright ozirimu oba ozitegeera? Nzitegeera, ensonga zo nzitegeera naye mbadde sinnaba kuteerera awantu wendaba nti zigenda kutambula. So kati oli mu federation oba oli muwuma? As an independent client, independent candidate, as per now. When Nalava in a direction to this federation or this organization is doing something that Chitambula Maso is when is the side I will take. Yes. Kusoomozebwa ki mbingi ebitambula ennaku zino mu industry yaffe ya art nga mulimu challenges nyingi eziri mu industry. Olowooza tukoze ebiki okubanga tujjamu challenges ezo eziri mu industry ebyokubanga abayimbi balwanagana, wabeerawo obutakkaanya mu bayimbi, okubanga tebesupportinga mu bivulu ebyenjawulo? Olowooza ki kye tulina okukola ng'abayimbi okubanga tussa ekintu kimu? Abayimbi just beetaaga okukola baba bato. Nze I believe obanga owala noono oyomba wano waliwo kino waliwo kiri just tonakula okitegeera because nze siraba lwaki bw'obanga osobola olinawo for example w'obeera you can feed yourself ovaayo n'ogenda n'okola emirimu gyo n'ogenda for example n'otulako ka out nga ku ex-hub n'otulako out n'oddayo ewaka kati ki ekikuleetera okulwana n'omuntu just buto. Nze siraba lwaki abayimbi beetaaga nakufuna ebizibu nti ono awala noono sibitegeera nze nganze. Just I believe abantu beetaaga okukula because sometimes ffenna tukimanyi ogenda n'otuuka eri n'ogamba nti bw'olaba nti waliwo olutalo oluli mu kujja n'ogamba omanyi wano kanveewo. Kati ekyo tekikola because tetusobola kulwana, tukikola because waliwo bye twagala okwewala. Amawulire abantu okwogera ate ebyabwe ebitakwatagana n'eyo problem, so just muntu kukula tekira. Mami Jackie, okoze biki okubanga o maintaininga
omubiri gwo kuba tulabira ddala olabika bulungi. Bayimbi abasinga oba bayimbi abamu tubalaba akubayo ennyimba ziizo amala emyaka bwe giti mu industry naye n'omulaba nga afediize. Gwe kyanjawulo ki ekyokozesa okuba nga okuuma omutindo guno? Kyayimba, that's number one. Kati buli bwoba nga okyali ku stage ate teweetaaga kuteekako wiiti ate n'ofuuka nga balloon. Nedda, waliwo ebintu by'olina ku time etuuka nange nno njagala nnyo okulya nga bw'okiwulira. At the same time still I go to gym, but that aside I'm also growing. Sisiri mwana muto, so definitely weight ekyusemu, but you have to maintain a certain size okuba ng'olabika bulungi mu maaso g'abantu. Nange bano abato abayingirawo mu industry nabo balimbooko nno balabika bulungi, kati naawe tosobola kuviiramu awo. Nga tumaliriza njagala otusiibule n'obugambo bwo obusembayo eri abalabi abakulaba essaawa zino ku Baba TV obawe n'obubaka bwo. Ekisookera njagala beebaza nnyo okuba nga mukyayimiridde first and foremost ne Baba TV and also ne Jackie Chandiru and also ne Blues. Njagala beebaza nnyo kuba si kyangu kuba bintu bingi nnyo ebibadde bitambula mu media nga tetumanyi which is right which is wrong, naye njagala beebaza okuba nga musigadde naffe ne Baba TV as well, era I encourage you to continue supporting us because support yetutambuza yetutuusa wona we twagala okutuuka mu bulamu bwaffe.